Greetings to all the viewers of LMTV Uganda. This is the number one celebrity sleep show called Around Town. Wano kaku LMTV Uganda ngaji kutusako sinala ambulance mwana mwala kwenda kwimbaza ngero nakola lero mbaletedde omwami ebulidde erinnya oba bwe tuyita the challenge king, the king of all music challenges here in Uganda. Kugamba nga ye watapata ebyolimbalo wechaking olaba obolimbalo lukola okitegeera era nga mbayitidde omwami Ddumba fe tumanyi Ddumba Ssemyeko naye nga twagala acknowledging him his all deal atunyuzemu obulamu bwe obubadde family life, relationships, social life era nga sigenda Paris akambawo eda Ddumba abaguzeeko Ddumba tusanyusa okulabako ku mpewo za LMTV Uganda. Nayinza asinze okuba ku LMTV ndowooza kisanyusanja okusinga okubanga muli nange tusanyusibwana oba tusanyukanye oba kikola buli omu asanyusosinkana munne nsooka obabuzeeko bafanzi be abasapootinga mbawunzizaako bw'oba oli eyo ng'onsapootinga Ddumba banaye bonna woli oba ovuga booda bonsanga ng'ovuga booda nga mbadde nkubuzizaako bano ntwaliranga bwereere kuba nkwata booda mbalamusizza mbaagala nnyo. Tegamba oli muntu wa booda? Ni muntu wa booda. Taxi wazigoba? Taxi zirwawo manjagala tuuka wantu mangu naye nga si kugamba no taxi nazigoba. Ddumba omulabi wa LMTV Uganda lero yandiyagadde okumanya amanya ago agaddala amanya gange agaddala bampita Ssemyeko Muzaffaru Ddumba. Ssemyeko Muzaffaru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Naye Ddumba salaamu eyo erimu gunna naye nga wetudda mu byemazima nkomajo ogenda ku muzikiti osaala ddi kuba salaamu eyo yo salamu kati nonzo okusaala nekati bw'ovaawo nyinza okusaala bwekintikka bagiyita imaani mu Luganda bagiyita kitambo. Togamba ekitambo kyeswala bwe kinkwata nga nsaala sikaka ng'ogamba kangende nsaale naye mu mwezi gwa Ramadani omwo nsaaliramu nnyo naye nga sikugamba muno waliwo ne bwe kinkwata ewalala ng'ebizibu bimbaddeko bingi kubanga essanyu lingi naye ngamba bannaye Katonda oliwa kyonkoledde leero oba neŋŋambe mwebaza oba nemuganga Katonda oliwa bannaye nyamba bino nga binsuseeko oga nti bwe nkola naye nga nkimanyi manye swala yaffe tulina ogisaala buli kaseera oba tekirina kubaawo bwekityo naye ng'era kijja kujja nzisaalenga nga zakumukumu ezigobereganya. To cut the story short, who is Ddumba? What defines Ddumba? Ddumba nganze ndi musajja. Personality Ddumba. Nze nganze ndi musajja oba ne mwetowaze down to earth. Naye omulalu njina kamotoka. Sokolineko musajja omwetowaze ate ng'omulalu. Eddalu lirimu ebika bingi. Ddalu ki gy'oyogera? Wakati waliwo omuntu nga musirise naye ng'alina ekitima nga yeematira nga okitegeera kati nga wano n'ojja n'omugamba njagala interview nagamba nze bw'ogamba nti njagala interview nga ogamba munnaaye mbadde siina interview naye katulabe ebbanga eddala kuba mbadde nyina byenkola kati kiseera kwakimba nfuma interview oba sira kulwaki gwe naawe oba tompa interview okitegeera. Ddumba yasoma kyenkana ki? Nze nasoma nemmala nasoma nemmala P7 ng'oli wa Uganda ekibuli demonstration. Yes, tell us about actually your education. Cut the story short. Your education wasoma kyenkana wasomera P1 nagisomera Mbalala bayitayo Katete, P2 nagisomera Masaka bayitayo Seke, P3 nagisomera najja Nankumbi yeri Seke Primary School, P3 nagisomera najja Nankumbi Young Christian School, P4, P5, P6, P7 nagisomera ekibuli demonstration ekibuli wano. Ngana ngo atambula amasomero tonna malayo no child primary mu primary S1 nenjigendako senior 1 S1 Kibuli Secondary School, senior 2 Kibuli Secondary School nenjivaako simanyi obweyagala kumanya kulwaki. Yes.
Lwaki wavaayo kuba buli yayisako high school amanyi what happens in high school lwaki wavaayo njagala nyimpi njagala nyimpi naye njagalamu ebikulu ejja kuwambu njagalamu ebikulu nsooka omuwira lwaki wavaayo bangobye ensonga nti bagamba muno nali ndi mu bantu abali bakoze balindinze strike olwokuba muno nyina eddalu eryo lye nagambye kati awo emboozi story sijja gyegana kuba ngambye olwedde oli mulalu ndi mulalu kati eno evidence ajjayo obulalu bwo ndi mulalu nze ndi musajja mulalu so awo bwe mbangobaayo neŋŋenda e Rwanda nensomerayo nenzira mu senior 2 senior 3 nenkola nayo ne bangobayo mu ssomero ngera era byebyo ebyobulalu nze bw'otangoba ate gwe gwenda bw'otangoba ate gwe oba muze abagenda okugoba. So you mean you can even speak Nyarwanda? So you studied in Rwanda? Nyarwanda lulimi lwange. Uburyo mvuga Ikinyarwanda ni nabwo mvuga Ikiganda. Ikinyarwanda cyane ni kiza kurusha kuvuga Ikiganda. Ikinyarwanda mbese nkivuga ijana kuri rimwe. First say hi to your Rwandan fans and friends and oggies and obbies. Ewana niba uri umunyarwanda uri aho ngaho uri murandeba ndakuramukije cyane ni njyewe Ddumba umwana wanyu ngira muramuzi niba warize Ndera cyangwa Nyagatare uranzi warambonye ndakuramukije kandi ndagukunda cyane togenda wala Lawrence ari ku kamera ababuze ariko abayiko pikungama interview la bikewe de place ndi mu Nyarwanda olwo siruli mu olwo ndi Munyarwanda ori Munyarwanda engeri gye ndi Omuganda engeri gye njogera Oluganda luno njogera n'Olunyarwanda engeri gye ntegeera Uganda gye ntegeera Rwanda. Obadde kyatunyuzaako your school life in Rwanda? Nasomerayo senior 2 ne senior 3 ne bangoba n'envaayo. Nova ku somero oli wali Nyagatare? Awo bayitawo April bayitanga Ndera. Ndera? Ne bangoba. Which province is that? Ekyo kiseera bagiyitanga Kigali Ngali. Kigali Ngali? Bagiyitanga Kigali Ngali. Mwe twali tuli mwati yali Kigali bagitanga Kigali Ngali nenvaayo then nengenda ku street yawo kuba twacyankalana mu n'abantu bena biranga nabo yali yanko wange then ngachi ensonga enkulu kyekya kiba kyankalanye nga mwana umanyi kati omwana bw'aba siwuwe nimulaba ng'omwana akulemye ng'omwana kwegamba ali awo tomutegeera nga alina eddalu lingi buli kintu ekibi baba bagamba akikola ate nga nawe omulaaku ganze ne face yange nga bwongitunuulira nze nga eddalu lyerere nze tewali kintu muntu sirabangako omuntu andaba na first impression nankwata ng'omuntu omulungi omuntu okunkwata ng'omuntu omulungi olina kubeera nange nontegeera nogamba Ddumba talya ng'omulala talidde Ddumba akuteeka mu maaso nga tonakujja naye nga bw'oboze n'ontunuulira bwoti mu maaso ogambirawo kino kigaye kyayika kiyaayi era abakazi bankuba nnyo emyenda waliwo engeri gye bandaba ne bagamba ono gayi tewali kintu kyasobola kwogera nga kituufu naye tibakumanyira oli Ssemyeko ate basimanyira Ssemyeko bantu babanyira nnyo mukala ate kati ebya Ssemyeko kati sina gwe mukwana n'agaana naye nga edda before naye nti Kenzo yabajjayo n'abagamba Ssemyeko bakola naye luli ng'okugamba nti oli Ssemyeko omukwano obuyinja obuba buyise just nze bantunuulira butunuulizi ne bandaba ne bagamba ono gaye engeri gy'afaananamu n'ebigambo byakuza n'engeri gy'ayogera ne confidence gy'alinayo ono wakununya mutima olwo bagoye mu ssomero e Rwanda senior 3 bangoba nga ngenda awo mbeerako ku street awo nga exams zikomawo nakoze bulungi so kende kongo ova ku street nogenda nokola exams ku ssomero bagoba bali mu senior 3 nga you're about to do exams nga ndi about to do exams kati lwakuba muno nali sina gye mbeera awo mikwano gyange awo kumpimpi awo baŋŋamba omanyi kyonaakola jangu okole ffe tujja kuyamba kola ebibuuzo tujja kuyamba tujja kubeera tukuwa emmere tujja kuterekera eyo abamuteera emmere wansi w'ekitanda nanzijangisanga eyo wansi w'ebitanda byabwe ng'ova ku street nojja nolya emmere ku ssomero nga nzija nga ssaawa mukaaga ogw'ekiro kuba abaana baba naatera okukola exam baba bali mu kusoma ninnya nga ngwamu nga nkomawo nga ngenda nga ndya emmere yange neebaka
Ngeba kama dormitory mu residential zaawe. Dormitory nga nziramu nzuuka ekiro ssaawa 10 nga nzirayo waliwo omusajja wange omulala ate yali alina akaduuka ngaye yaŋŋamba oba obudde kusomero wano nange akaduuka kenkagula saa 11 ojja obeere wano ng'osomasoma kuba kati pepa twazikolanga nga ssaawa 4 esoboka nga nsomamu awo ssaawa nga 12 emu 2 3 awo nga mpa erindaazi n'amazzi ng'onywa eriziryesso ngambe n'erindaazi nga kintuulira nga ngenda era pepa nze engeri gye nazikola ezo pepa nagikolera kuba nabiranga nyina otulo tungi pepa nagikoleranga dakiika 30 oba bikoze byebimanyi kiri nti gwewandiise byomanyi bye nali manyi byonna nga mbijuza bwendaba nga biweddeyo nga nkwata peni nga giteekawo baali balowooza ngenda kusemba kuba bonna dakiika 3 batandika okujja ne bacekinga bansanga nga neebasi oli musajja w'amaanyi tugendeko national exams ng'ozikolera 40 minutes tesaadi tewali ginakolera ssaawa era kireka wali omanyi kuba munange nze ndi mugezi era mbeera mbabuuza bw'ogamba bino byenkola esobola obikola n'okola ekintu n'oinnovating ekintu nga gwakitandiseewo togikopye ku muntu nekiba nga kisobola okutambula mu bantu bwe bati n'ofuna impact esobola okufuna abantu abakukyawa n'abakwagala ng'oli musajja musiru oli awo tekiriyo so nze neekwata era nga ekyo nakyo tukisinkanirako ne Eddy Kenzo naye yakola ebintu ng'ebyo yakola ekintu yagenda ku BET abantu ne badda wano kati BET baligifuna ddi n'ebirala byebatasobola kufuna byeyafunaafuna naye n'omutima gwa Eddy Kenzo kyosobola gufuna. So you're a strong fan of Eddy Kenzo? Nnyo. Have you ever met with a one-on-one with Eddy Kenzo? Sinaba mulaba. Right. Simanyi tinaba kuba ate Eddy Kenzo brand nene kati sola geranga manjagala kula Eddy Kenzo bogenda wana. Ate rakinga you're a fan. I thought he's welcoming. Muntu mwangu nnyo, he's so simple, he's so down to earth like. Ndayo laba ne kijja ne mulaba. Bannaye nyizo sanyuka. Abakoledde omwaka. Nyizo sanyuka Eddy Kenzo mulaba. Eddy Kenzo. Abantu tebamumanyi. Musindikirayo obugambo Eddy Kenzo tebamumanyi naye nga Eddy Kenzo oyo musajja w'amaanyi nokyogerako nti no waliwo abantu gyembeera e Canada waliwo abasajja bayita ba Red Indians kati abazungu babakwata ne bagenda ne babakanyugeyo mu butundu so it was Canada babeerayo bokka kati tebaagala kintu kikwataganidde n'abazungu kuba abazungu bajja basangayo abantu abo balinga abaddugavu beeri kati tebaagala kintu nakimu kirikwataganya n'abazungu kati eriya bwabwe buli muntu aba ayagala music area ezaabwe bw'ogendayo ovanga mu tawuni n'oyingiramu eyo nga kilometers ndozanga 6 naye bw'otuukayo music owabwe gwe bakuba Eddy Kenzo yekka. So Ugandan music has spread all over the world. See Ugandan music Eddy Kenzo. Eddy Kenzo. Wano ogamba Uganda ni Eddy Kenzo. Ne bazanya kadondo n'avaamu ne bateekamu City Rose ne bateekamu Red Indians playing City Rose. Red Indians tebamumanyi tebamulaba akwate bali pati. Oh my Jesus, just I'm still with a one-on-one. I'm still in a one-on-one interview with the man Ssemyeko Ddumba Mzafalu. Sekawati? Ssemyeko. No, the other yes, I'm still with Ssemyeko Ddumba Mzafalu. Yes, I'm still in a one-on-one interview with Ssemyeko Ddumba, narrating his all due to the fans, to the people who didn't know Ddumba yani, Ddumba tumulaba ku musimu waffe, Ddumba, nange Ddumba nafuuka Ddumba. Naye leero mbayitire Ddumba tunyumizemu obulamu bwe musomo gye social life. This is LMTV Uganda with your number one host, Freda Queen Mbabazi. Watubayitira ebisinga byonna tugere mu maaso nga ebibuuzo bikomyeyo byasinya tulinga oli lwana. Byakomawo nakoze bulungi nga nyina nga government nga ndi ku street naye nga government yampadde ngenda nsomere mu kyalo. How did the government connect with you all? Byali kusansi yali mayiga government okufa. Government yemana kwa muri senior team. Simanyi wakati kyabikole. Mwaya applying nga for government for Mwadi sanga job forms.
amasomero nga gajja kuwa mu bokoze bulungi kati bwogenda mu essomero lya gavumenti erimu lya private nga ogenda olinga atasasula wabayo obusente butono just bwakola bintu kutuukiriza mukolo ne bampa nengendo okusomera mu kyalo bayitayo Nyagatale bayita Nyagatale wa I'm from Nyagatale, Narama Muhanga. Kati oli Munyarwanda? Wa Uganda. Temundonya. Kati